Mu linnya erya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu, amiina. Omukama mulungi obudde bwonna z'embeera ze weewaawo. Twebaza Katonda atukuumye mu lunaku luno olwaleero Lwessande, nga tukyassa nga tukyali balamu ng'enkuyege zikyatukubira enduulu. Ekitiibwa n'ettendo tukiddize Mukama waffe Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Bakristo baganda bange, mbaanirizaako ku open discussion y'ekigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Ye kennyini kyatugabanyaako buli Lwassande, ng'ayagala tumanye ekigambo kye, tumanye amazima, amazima gatufuule ab'eddembe. Buno obubaka bwe tugenda okugabanako olunaku olwaleero ku ssaawa zino 3 ez'ekiro buva eri Mukama waffe Yesu Kristo ye kennyini, bw'atugabanyaako eri nze naawe, okubatuusaako butuuke eri amawanga gonna agali mu nsi, basobole okumanya okwagala kwa Katonda n'ekisa kya Katonda ky'alina eri abantu be. Bayibuli etugamba nti abantu be babuze olw'obutamanya kitiibwa kya Katonda. Na bwe kityo Mukama waffe Yesu Kristo y'ensonga lwaki avaayo ajje atulambike, atusomese era atuyigirize ekigambo kya Katonda, tumanye amazima, amazima gatufuule ab'eddembe. Tweyanza nnyo Mukama waffe Yesu Kristo olw'ekigambo kyo ekitukuvu ky'otugabanyizzaako olunaku olwaleero. Tuli basanyufu nnyo olw'emmere ey'omwoyo gy'otuliisizza, era tusaba omwoyo waatuluŋŋamye mu kigambo kyo kino, kituzibule amaaso ag'omwoyo n'omubiri, tusobole okumanya amakulu g'ekigambo ekyo mu bulamu bwaffe obw'omwoyo n'omubiri. Weebale Yesu, weebale Kitaffe. Nyongera okubaaniriza mu open discussion y'ekigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo mu kitundu kyaffe ekisoose, episode 1. Ekigambo kya Katonda kyatugabanyizzaako olunaku olwaleero kivudde mu Danyeri omutwe ogw'e12 olunnyiriri olw'e12 okutuuka ku lw'e13. Kigambye bwe kiti: oyo yeesiimye agumiikiriza n'amalako ennaku 1335, kati ggwe weetambulire ogende okutuusa ku nkomerero, ojja kuwummula ate olizuukira okufuna obusika bwo ennaku lwe zirifundikira. Ekyo kye kigambo kya Katonda. Bakristo baganda bange, abaana ba Katonda mwenna, Mukama waffe Yesu Kristo obubaka bw'atuwadde wiiki eno, bwe tugenda okugabanako ne wiiki ejja yonna eri abaana ba Katonda bonna mu nsi yonna ku social media platforms zaffe zonna ze tukozesa. Ekigambo kino kikulu nnyo eri nze naawe okukyebuulirako, okukyefumitirizaako, okugenda ebuziba w'ekigambo kino. Kirina amakulu mangi nnyo amakusike. Oba oli awo nze naawe bwe tunaamanya amakulu ago amakusike, kigenda kutuyamba okukuuma obutuukirivu bwaffe n'okutambulira mu makubo ag'obutuukirivu n'okuweereza Katonda ennaku zaffe zonna ez'obulamu paka ku lunaku olw'enkomerero. Amiina abooluganda. Omukama mulungi obudde bwonna z'embeera ze weewaawo. Tuwulidde bulungi mu Danyeri omutwe ogw'e12 olunnyiriri olw'e12, oyo yeesiimye aligumiikiriza n'amalako ennaku 1335. Oyo agenda okugumiikiriza ennaku ezo ezinaaba ezitali nnyangu, ennaku ezavaawo mpitewo mu bulamu bwaffe buno obw'omwoyo n'omubiri.
Kino nno kitujjukiza nze naawe omusaalaba gwaffe gwe twetisse nga tulina okugumiikiriza omusaalaba mu bulamu bwaffe obw'omwoyo n'omubiri. Era kitujjukiza bulungi nnyo Matayo 10:38, oyo ateetikka musaalaba gwange n'angoberera tansaanira. Agezaako okutaasa obulamu bwe alibufiirwa, afiirwa obulamu bwe ku lwange alibuddizibwa. Ennaku zino ziteekeddwa okuba nga tukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo okuba omulokozi w'obulamu bwaffe. Amina buluganda. Tugenda kuziyitamu tutya? Kwe kukkiriza emisaalaba n'amasongolankuyege eri obulamu bwaffe obw'omwoyo n'omubiri. Amina buluganda. Omukama mulungi, obudde bwonna z'embeera ze weewaawo. Abagenda okuziyitamu be bano Omukama bayogerako mu Siraki omutwe ogwokubiri olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokusatu. Omukama wagamba nti, mwana wange bw'ojjanga okuweereza Katonda beeranga mwetegefu okugezesebwa. Oyo yenna ajja okuweereza Katonda alina okubeera nga mweteefuteefu okugezesebwa, okwetikka emisaalaba, okusiŋŋaana amasongolankuyege. Ffenna bwe twabatizibwa ne tufuna batisimu twafuuka baana ba Katonda n'ab'Ekereziya, twafuuka balanzi n'abakabona. So tuli baweereza baani? Ba Katonda. Oyina okubeera omwetegefu okugezesebwa wakati mu mbeera zonna z'ogenda okusisinkana, ng'eriiso lyo tolijja ku Katonda. Amiina. Na bwe kityo abaana ba Katonda tuzibule amaaso ag'omwoyo. Ayongera okutugamba mu Siraki omutwe ogwokubiri olunyiriri olwokubiri, lambika omutima gwo era ba munywevu, tewekkaanyanga mu kaseera ak'obuyinike. Nze naawe tuyina bulijjo okulambika emitima gyaffe, tulemenga kwekkaanya mu kaseera ak'obuzibu, mu kaseera ak'okwetikka omusaalaba. Kristo nga ke kabonero ke tulabirako nti wakati mu kaseera ak'okwetikka omusaalaba n'okugezesebwa, ekigere yakiremezaako ng'engeri enjogera y'ennaku zino. Yasigala alemezzaako ekigere kye, yasigala alemezzaako okukkiriza kwe okuyita mu mbeera ey'okusomoozebwa. Ye omwana gw'endiga ogutaalina kibi n'akkiriza aboneebone ku lwaffe nze naawe abalina ekibi. Na bwe kityo ekyo kikulu nnyo mu bulamu bwaffe obw'omwoyo. Amiina. Kristo wakati mu kwetikka omusaalaba n'okusoomoozebwa kwe yasisinkana teyeemulugunya, kubanga yali amaze okulambika omutima gwe. Yali amaze okukola ki? Okulambika omutima gwe era nga munywevu. Wakati mu kaseera ak'okusoomoozebwa n'ak'okuyigganyizibwa yasigala ali ne Katonda ng'agamba kirina okuggwa, kiggwera Gologoosa, ku musaalaba Gologoosa. Nina okununula abaana ba Katonda okuva mu kibi, basobole okuddamu okusikira obwakabaka bwa Katonda, basobole okuddamu okufuna obutukuvu obuva eri Katonda. Somebody say hallelujah woba okitegedde. Era kino kyongera otujjukiza Siraki omutwe ogwokubiri olunyiriri olwokusatu olugamba nti mwekuumireko era tomuleka lw'onoofuna
ettendo ku lunaku olw'enkomerero y'obulamu bwo. Wakati mu kusoomoozebwa, mu kuyigganyizibwa, tova ku Katonda. Sigala ng'omutambulirako, mwekuumireko, kubanga ku lunaku lwo olw'enkomerero, amiina, ku lunaku lwo olw'enkomerero olisanyusibwa, oliriisibwa nga bwe tugenda okuwulira mu episodi yaffe ey'okubiri. Amiina abooluganda. Omukama mulungi, obudde bwonna ze embeera ze weewaawo.